Ekitongole ekirera obutonde mu ggwanga kiwabudde abaddukanya ebyuma by'emmwanyi n'amasundiro g'amafuta okufuna olukusa. Basinzidde Lwengo gye batudde n'aba National Environment Management Authority NEMA abavudde mu ofiisi enkulu e Mbarara etwala ne Greater Masaka. Okugamba noise ebyo omuntu kwakuleeka bweba wayina emirimu gy'okola egireekaana nakyo kikola ki kitukwatako omulimo gwaffe kubanga constitution ya Uganda egamba nti everybody buli omu ayina right to a healthy and clean environment. Ab'ebyuma by'emmwanyi ebizisunsula gattako ebikuba kasooli okufunamu obuwunga n'eccyacu aweebwa embizzi n'enkoko wamu n'ab'amasundiro g'amafuta bakola tebalina lukusa okusinziira ku Sarah Aijuka abawadde emyezi 6 nga beeterezezza. Waliwo certificate gye balina okufuna kuva mu NEMA ebakkiriza okukola eyo enkulaakulana gye baagala okukola. Abatandika ebyuma bino bagamba NEMA ebasaba ebintu nkumu naddala ssente mpitirivu. Joseph Bale, ssentebe w'abasunsula emmwanyi mu Greater Masaka, asiimye enteeseganya eziriwo nga bakufuna obuweerero. Prosesi ebintu ebyetaagisa okubanga oddukanya ekyuma ekyo bisuseeko okugeza kati nga NEMA yatutuukiridde neetusaba nga tulina okuba ne certificate yaayo ate nga twalitandika okuzimba tebaaliwo. Naye bw'otunulamu process gy'oyitamu okufuna license eyo ya ssente nnyingi, waliwo n'ebyuma ebitasobola zikola mu season kubanga okufuna consultant yekka ali wakati we $7 million ne 10. Ate nga batugamba nti bw'oba oyiseemu ate eddi akuba penalty eri wakati we $1 million. Kati ffe tugenda okutunula okwerabamu nga mu mulimo tetuguliimu. Kweraliikirira kwe tubadde nako nti amawulire ge twasooka okufuna gajja nga galaga nti gaagala tuggala ebyuma byonna abatuwadde semanizi ezituyita embalala, naye bwe twakwatagana ne RDC owa Lwengo omwami Emi Kateera ne tukwatagana ne tukkanya n'ab'embalala aba NEMA tufune meeting nabo olwaleero gye tulowooza nti ejja kuvaamu ebirungi. Lawrence Kizito, ssentebe wa LC eyokusatu e Lwengo, ategeezezza nti beetegefu okugondera NEMA bye basaba naye tekoowa kwogerezeganya nabo. Abamu essaawa za leero bazimbye ebyuma bimaze emyaka 7 ne special systems zimu zimaze emyaka 10-20. N'ekyo tusaba nti abakozi baffe bano aba disitulikiti bateekemu amaanyi balabikenga abantu bano abatalina bakutandika ate kuzimba balikenga bakola ki nga boogeraganya nabo. Naye ekizibu ekiriwo nti toyinza kulira muntu amaze kuzimba kyuma amaze emyaka 10 ate n'omuyimiriza taddamu kukola kitaddamu kukola. N'olwekyo tugenda kufiirwa ssente nnyingi nnyo. Sarah Nakanwaji Mpungu ayogedde ku ngassi ey'obukadde 10 singa toba na lukusa NEMA zeetadde waggulu kuba bo batandikawo teriiwo. Naye ate ekitongole kye twayitamu ekitukkiriza okuzimba ekyamayifu be bandibadde batugamba ensonga eyo nti amulina okumala ofuna ki certificate ya NEMA naye tebaatukola ki tebaabitugamba. Emi Kateera tuli abajenyi RDC wa Lwengo agamba okulambika emirimu gy'abalina ebyuma ebigatta omutindo ku birimwa n'amafuta kirungi. Waliwo amateeka ag'otayinza gwe ffe kubanga twagala abasuubuzi twagala bibaagala nti amateeka tugamenye kubanga twagala ki n'ababeera ba investors babeera n'amateeka go bagoberera. Sarah Aijuka okuva mu NEMA ayongeddeko nti okwemulugunya bazze bakufuna okuva mu batuuze olw'abamala gassaawo byuma mu bitundu nga tebafunye lukusa n'amasundiro g'amafuta agasoba 50 e Lwengo nga tebagenderera kubalemesa mirimu. Twagala factories zino zikole naye kye twagala zikole mu buteeka zigoberere amateeka ago gateekebwawo ntino ezo coffee halas zino okufuna certificate. Aijuka awabudde okukolagana n'abo bokka abakwasiddwa omulimu okuyamba ku NEMA
okukakasa batandikawo amasundiro g'amafuta n'ebyuma bya kasooli n'emmwanyi. Babe yawa license be bayita practitioners oba consultants abawandiika ekiwandiiko ekyo ne bakireeta erinnema ne tukyekebeja ne tukuwa certificate. Kati ekyo ekiwandiiko si nti buli omu ajja kusaba ssente ezo zonna ze mugamba. Olina okunoonya list weeri ku website abo abakola emirimu egyo, olina okunoonyamu ataasaba essente ennyingi. Bya Kotilida Muhawe, Soroti TV, Omunnyo.